Tumanya tutakazirwe wamanya n'ekitulu batata wayategereza engendo zitu tutakabire okiyikiriza omutango wayekorera ebyanje n'ebyoreya mukama n'embabazi nizo zituyambire n'embabazi nizo zitwemereireho zihabwa amaani g'Omwana Buterevu tukomya oli ku 98.7 era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika mikwana abalungi mu studio siri munzeka tuli muno omuwanguzi waffe mbamiyise mukyala Priscilla Kalekyezi mukyala mufumbo tukyagenda maaso ne mukyala Priscilla tweyongereyo maaso bwe twamala okufuna accident eyo then ne baleeta ekimotoka ne kitutwala Nakasongola hospital. Ne Nakasongola hospital tewaliyo ddagala bulungi. Ekiro kyonna musumba nasula mu bulumi. Nga tebalina kye bankozeeko wadde n'ekyo n'ekimu. Nga just bantaddeko amazzi drip yokka gye banteekako yokka wadde n'omumwa ogutunga wadde tewali kye baakola. Kati nembeera mu bulumi ekiro kyonna nenzimba omanyi musumba bw'ovaamu erinnyo limu osobola okuzimba naye kati gaali mangi agasinga agavaamu kati ena nenzimba nemba ng'omupiira fesi nga tosobola na kutegeera nti yenze naye bwe twali awo nga tuli awo nga ndi awo neebase nzijukira waliwo dokita omwe yajja n'angamba nti gwe tukole ku balamu yajja ne dokita omulala tukole ku balala ono ye yafudde dda musumba we nawulira ekyo ekigambo omutima ngamba nedda sijja kufa munda munze nga mpulira ndi mulamu wadde bantunuulira balaba nti ngenda kufa munda munze nali mpulira nga ndi mulamu kubanga obulamu babukomerezaawo mu kirooto era sitiiru kati tebankolako enkeera ne baleeta ambulance musumba olaba ambulance wano nga zidduka n'ogamba nti naye bw'ogibeeramu w'okitegeera nzijukira banteeka mu ambulance yali edduka twali tugenda kuddamu tufuna accident endala bali bagenda kutomera ente naye mukama n'asaasira ne tuwona ne batutwala ate Bombo hospital. Bwe twatuuka Bombo hospital banteeka ku katanda akasooka nga buli omu ayitawo akaaba kuba nali buvi nga balabira ddala nti ono omwana agenda kufa n'enkyuka ne kala neba green ntandika okubeera nga green. Kati nzijukira waliwo omusajja omwe era mukama singa mulabako simanyi musajja nali simumanyi musirikale yajja n'antuulako n'ayita abasa ng'oyinza ogamba tuzaalibwa wamu banaye mujje muyamba omwana nga naye teri anfaako. Kati omusajja n'ambeerako n'abeera nga nzijjamu waliwo ebintu ebyali bigenda okunzita ebyo ebiva ng'amanyo gavuddemu waliwo ebintu ebyo biringa mucus nga byagala okunzita nga lwenkola bwe nti ebinnemesa okussa. Omusajja oyo n'antuulako natandika okubeera ng'abijjamu n'angamba naye bamami baliwa omanye enamba yaabwe. Ekirungi enamba ya mami wange nali ngimanyi nali sobola kwogera kubanga nali namenyeka yenna naye nali nsobola okuwandiika ne muwandiikira enamba ya mama wange n'amukubira ndoza n'amugamba we nali. Kati nga ndewo bamami ne bajja ne bakaaba nga bagamba bannaayo omwana ono anaawona
jukira tebankolako naawo bombo hospital tebankolako banteekako amazzi just kwegamba musoma namala ennaku 3 oba kyekyali kyetaagisa munnange nga ndi awo ffe tuba tetubimanyi nga ndi awo nga tebalina kye bankozeeko wadde n'ekimu nga just mazzi kati bamanyi bwe bajja ne beegayirira bannaye mutuwe omwana waffe mwa temwagala mukolako mutuwe tumutwale mulago ne bagaana ndowooza bali bagala nfiire awo simanyi naye waliwo omusajja omu tuli related naye ali mu ebyo naye yatusabirayo n'atuwandikira ebbaluwa ne balyoka ne batukkiriza ne tuvaayo eyo nayo ne bandeeta mulago bwe natuuka mulago Musumba Mukama wa kisa zijukira bampa private doctor nga mbeereyo mu private ward nga ajja nankolako yekka Mukama yanteekako ekisa omusajja oyo n'atandika okunfaako abaali balowooza nti nfudde ne kusomero balanga nti nafa nga bamanyi nafa kuba nali bubi nnyo naye omusajja oyo Mukama n'amukozesa omusajja nankolako nzijukira abantu ala mu theatre ne bankolako ne banzizaawo kino kubanga kyali kyamenyeka nga tekiri wamu ne basibamu obumma mu mannyo nga sobola kwasama nga mbeera bwentyo for like a month. Mama yatuuse dda nga mama ali awo nga bonaabona nange naye nga musabi nga ali awo asaba omwana wange mukama kati nali sirya Musumba nga banteekamu obupiira mu nnyindo ng'emmere we bagiyisa kati ng'ekyo nakyo mami kimutabula kubanga nali sisobola kwasama baali bamaze okunteekamu obumma nga sisobola kwasama kati ne banteekamu obupiira nga bateekamu eddagala nga bayisaamu obumeremere mu kapiira k'ennyindo ako kati mu butalya olubuto ndowooza ne lwesiba kati mu kwesiba okufulumya Musumba wabanga lutalo zijukira mami yakaaba ng'ayita Mukama omwana wange musumulule nga lwengenda ogenda mu ttooyi owulira nga oyaga agenda mu ttooyi ate bw'otuuka ku mulyango nga tosobola kufulumya wadde bw'otuula nga tewali ne bakubayo eddagala nga wa naye nga ndi mu bulumi obw'ekitalo naye nzijukira twali mu ttooyi ne mami n'ayita Yesu yayita Yesu n'ayita Yesu Yesu najja n'ensumulukuka amina kalulu naye bwe yamala okuvaayo nalabira ddala nti Mukama ono yakikoze kuba kyali kimazeeko week ng'ogendagenda mu ttooyi atasobola kufulumya kubanga emmere yali teriimu nga tewali kyakufulumya naye nga bulinga obwo bw'embuzi obwo obupupu bw'embuzi naye bwe bwafuluma Mukama mwebaza olunaku olwo sirwerabira Mukama n'akinkolera ne tuvaayo mulago namalayo emyezi 4 nga sirya sinywa naye Mukama yansaasira n'empona bwe nawona obuma bwasigalamu nga mbeera nga ngendayo for review ne balaba oba kino kyazzeewo kino kana akaleevu nga kazzeewo kati bwe nawona obuma ne bajja ne babujjamu ne bansabira essomero eddala meanwhile bandeetera ebipapula ebyokujjuza senior 6 jukira accident agifuna mu senior 5 third term ne bandeetera ebipapula mu ddwaliro ne mbijjuza olw'okukkiriza kubanga nze nali mpulira sijja kufa wadde abaali bantunuulira nga bagamba nti ngenda kufa nze nali mpulira muli omwoyo gwange gugamba sigenda kufa era nenzijjuza ebyo ebipapula ebyokukola senior 6 kati bwe nava mu ddwaliro ne banfunira essomero ne bantwala Kitante Hill lyadde nga mbeera ne sister wange omulala kati nga wotuuka mu kiraasi engeri gye nali siri bulungi nga ndabiko accident nendiko nga abaana nga tebagala kutuula naawe nga bakwewala nga buli omu atuula yekka tebagala kusemberera nenzijukira waliwo ticha omwe yali anjagala nga nze wemba sinabakikwata takivaako naye mu ebyo byonna Mukama nampa nankozesa
nze atasoma first term senior 6 sasoma third term senior 5 first term senior 6 second term sajisoma naye bangwire ebitabo ewaka nentandika okubisoma busomi nga nsomera waka naye nenkola ebibuuzo njagala kwebaza Mukama kubanga mukola ebibuuzo ebyo nafuna 11 points nga 4 principal passes nga zinzikiriza okugenda ku university. Amen. Nga abaana bali abali eri abatafuna accident nga bakoze na bubi nzijukira bwe naddayo eri ku ssomero nga ngenze kufuna results zange bo bali bamanyi nafa essomero yonna ne lyekungana nga banaye nga terikikkiriza nti ndi mulamu. Tebaddamu kugira kugobererako kumanya bulamu obwe bwatuuka. Enjagala eyo nga ndala. Kati we natuuka ne bakola assembly okugira okusoma ya abakoze bulungi. Musumba nange ne bansoma. Haleluya. Ne bansoma nga nzaali mu bakoze bulungi. Senior 6 kyokka nga saasoma Mukama yabikola byonna. Kati nenvaayo eyo nenjagala okusomera Makerere University naye waliwo omwoyo gwali gulwana nga tegwagala ngende ku university. Kati ogenda okujjuza wetwajjuza ne bagamba nzijuze olwo Katonda wali omukutte omutadde okubeera nnamba emu biri ebintu byonna ebirala watandika birabanga butaliimu. Nali sinaba nnyo okukiyingiza naye nali mpulira nga Katonda wali mwagala nga naye nga si nnyo nga kati bwe twasaba eri ku university Mbara University ne batampita kubanga nali nze nsaba Mukama wadde simanyi bulungi nali musaba nga Mukama nze njagala kino kuba nalaba nga mami ng'asaba kati nga nange byenkopa ebyo ne mugamba Mukama nze njagala Makerere naye nebigenda okumaliza nga Makerere naye nga obudde buweddeyo nga tebasobola kunzikiriza ne bantwala Nkumba University. Kati bwe natuuka Nkumba University ebya campus by'Omusumba birala nasooka at first nga njagala Mukama nga ndi awo nga nsaba mbeera mu kusaba naye nagenda okumaliriza mu first year third last semester onafuniramu omusajja boyfriend yasooka olunga yagenda okutwala mu bufumbo nti abamu oba otandise okulaba ng'ogamba no gwe ngenda okusetulinga naye. Kale nze ebyobufumbo Musumba nali sibiriiko simanyi just kubeera n'omuntu ng'ali awo boyfriend nga kyokka. Kati oyo omusajja yali dokita nga ampa ssente ansasulira we nali nsula naye ng'ewaka byonna tebabimanyi. Omusanga woolwo? Namusanga awo ku university nali ngenzeyo okunjanjaba awo yankwanira. Ezikoze obusawo teyazijjaajamya era nzijukira n'olunaku ssente teyazinzijaako yazinsonyiwa. Katonda w'eggulu. Kati nentandika okubeerawo nga talina mukazi dokita naye yali anoonya. Dokita oyo yalina omukazi naye yali yamukyawa. Kati nze ebyo nga simanyi nti alina ye teyabiŋŋamba. Kati nze nemwagala nga ndowooza ali yekka. Gwe tuli naye kati mu bufumbo? Nedda. Kadde manyi ti. Nedda Musumba. Engeri gye tusomesaamu nti obufumbo butandika bwoti gwe sibye waliko naawe? Saali ku by'obufumbo. Nze nali just kubeera n'omuntu boyfriend just kyokka. Era oyo ndowooza naye Mukama yali amungaseeko ng'ayagala amutegeeze Katonda kubanga yali tamanyi nti Katonda gyali. Ntandika okumugamba nga bw'afuna awusaazi musabira naawe nagamba naye olina logic kyeyeesabira omuntu naawe ninga Katonda nga mugamba bya Katonda. Naye ndowooza Mukama yalabanga oba Mukama simanyi alabanga tajja kukyuka ne bivaawo like ne tuseparatinga. Naye nga before nga tetunaba kuseparatinga waliwo omulenzi omulala yali yankwana nga simulabangako Musumba nga enamba yange agijja ku muganda wange omu
nabeera nga nkubira nsindikira airtime ako simulabangako naye olunaku olumu ne ngamba njagala mulaba kwe namulaba nansanyusa jjukira nkyali n'oli dokita olwo otandise okutabaala ate ntandise kato dokita we nalaba nga dokita ntamya nemuvaako we namuvaako nenfuna oyo gwenkugambye oyo yali ankubira nga nsindikira airtime ne tutandika okudeetinga n'oyo yali mu katuliki ye nga Katonda amumanyi naye bumanyi kati ne tutandika okubeera nga tweyagala mwaka gumu ogwokubiri naye ogwokubiri waliwo sister wange omu nandeeta mu kifo kino naye kujja mu kifo kino najja just nga kutuukiriza eyo sister wange kyayagala kubanga mukulu wange kale tugende era bwe natuuka mu kyaki eno nenjagala okulaba oyo omusumba Tom gwanyumiza buli kaseera ne bagamba abapya mugende wansi ngamba nze wano sivaawo nziza okulaba musumba ogwo mwaka ogujjukira nago sigujjukira bulungi kati nembeerawo mu kyaki naye musumba we yajja n'agamba nti olina okubeera obedient Katonda baba agambe nti ogende eno ogende mu bapya genda mu bapya kubanga omukisa gwo guli eyo kati musumba yagamba okubeera obedient nengamba waayi kamale gakale ngende mu bapya ndabe waliyo kikyo kati yatuuka eyo mu bapya ne basomesa bannaye nga bye basomesa birungi ebirooto kyekyansanyusa okusinga kubanze nafunanga ebirooto nga simanyi samanya nti Katonda yali ayogera nange naye nga simanyi nti Katonda yaba ayogera kati basomesa ebirooto ebyo nembyagala naye ne ekyanyiza ekyantama okusinga musumba kusaba nga basaba for 1 hour banayi bano basaba nnyo jukira nze nava mu Protestant nga tusaba kwa kasala katonotono mama tiyali mu Pentecost okay kati nga ndabira ddala bino ebyokusaba 1 hour baba basaba kyekyo ebyo bitagwa bwe bakusomeseza ti wabiraba engeri babikusomesa yali first time kale nga ndiyo just kutuukiriza budde kumalawo obudde ne sitanga omusanyusa kati nengamba nti eno mutundu sigenda kuddayo kubanga basaba nnyo tosobola kusaba for 1 hour oba osaba kyekyo nengamba sisobola kuddayo mutundu nzijukira nali mbeera n'oyo sister wange kati bwe nali naakavaayo nga wayiseeko ennaku 2 nenfuna ekirooto naye n'ekirooto ky'omufu yali sister wange yafa naye nga nze muloota mba ndowooza nti kirooto nga mbyagala nga nkyagala nga simanyi nti kibi nga bw'ajja mu kirooto mbeera naye nga simanyi naye we nadda waka nendoota ekirooto oyo sister wange eyali sister wange nga ngamba muwerekere mu toilet mu kyalo mu buliwo nalina akasimu akatono akakatooki kati ne mugamba naye omanyi kankube ettooki ndabe we tuyingira toye waliyo enzikiza kati kubeko ttooki ndabe we tuyingira nsumba we nakuba ttooki bwenti omufu yankuba oluyi wano bayitawo batya mu Luganda kunkona mu bulamu kunkona yankuba oluyi galinga amasanyalazi kwegamba yalisagala ntekeko ttooki kwa yali agala ndooza nfe nali natandika okujjamu tulinoza nagamba ono n'omujjawo mangu katanaba bitegeera kati bwe yankuba mu kirooto nengamba mami ijo jangu olabe omufu anyingizaamu emizimu mu kirooto kyokka saamanya nti yalina mufu awo atufastinga tugenda nga mami jangu olabe omufu anyingizaamu emizimu mami bwe yagenda okujja mu kirooto n'alaba omusaayi nga guvaayo mu nkoona yange nagamba omwana wange emizimu emuyingidde nenva mu kirooto kati bwe naba mu kirooto ngamba bino si bye badde bayigiriza emutundwe
naye nengamba leka nsabe nange mukama ampulira pastor Tony agamba mukama bw'omusaba like nawe akuwulira toyina genda mu basumba bakusabire nensimbula Sara just jukira yali first time yange je nagenda mulundi gumu naye era mukama waloke yanyambaza kusaawa eyo nensaba nenesabira nempulira omwoyo nga nseeko kino ekintu ekyali kinyidde ku nkoona ne kivaawo nempulira nga kivuddewo ng'omaze okukiroota mu buliwo nga mvudde okusaba kati nensabira nga mvudde mu kirooto nempulira nga kivuddewo amiina kati bwe kyavaawo nengamba bino bye badde bayigiriza kati nina okuddayo mutundwe kati bwe nakomawo nsumba nze nakomawo nga just kusinza mukama kubeera mu maaso ga mukama ng'eyo ttendo lya mire nga linnyumira nga nsobola okuzina neneetoloola nze sifaayo baani andaba nga saagala kumanya nga ndi mulife eyo nga gye njagala amazina go gaavudda amazina nga nzina nga neetoolwa nga nsanyuka nga ntuuyana naye nga Friday buli Friday kati nekibeera nga simisinga kati awo mukama we yankwasiza nentandika okwagala mukama musumba nempulira kati nga nyingidde biri bye nali njagala ebyokugenda mu mabbaala nentandika okuwulira nga ate nebitandika okuba nga tebikyanyumira ntandika okubeera nga njagala kubeera mu maaso ga mukama nemba nga sina kyemusabe mu butuufu nze sajja mutunde nti waliwo kye nali njagala mukama ankolere najjanga okubeera mu maaso ga mukama nsinza ntendereza nga mpulira bulungi nga bwe mbeera wano mpulira bulungi kati mu ekyo okwagala mukama n'atandika okwogera nange jjukira ekirooto kye nasooka okufuna naloota enkomerero nasooka nefuna ekirooto nga ndaba omuntu nga yeebise ebintu bya white ng'atudde ku kaboat cruise mu ggulu kaboat cruise nga tibwaba akavuga ng'ayita mu bire ebire bivaawo nga walabika amazzi nga buli waayita ebire bivaawo ne walabika amazzi ng'ajja gye tuli naye gye twali nga ndaba waliwo abenzi waliwo abatamiivu like abantu bali mu bibi byokka bye bakola nga ali mu kutujjira kati nentandika okubagamba bannange mulabe Yesu wuuyo ajja mu kirooto mulabe Yesu wuuyo ajja agenda kutumalawo olaba buli waayita ebire bivaawo amazzi ge galabika naffe bwate wagenda otukola banaye mwenenye naye nga bengamba nga bo tebabiriiko bali mu mabbaala balikola byabwe nenva mu kirooto kyasooka nengamba aba kino ate kitegeeza ki nja kugenda mutunde bakimpunulire nga sinaba bitegeera nti oba biseera byankomerero wayitako ennaku nga sinaba genda mutunde ennaku nga 3 nenziramu nenfuna ekirala this time nalaba omuntu nga nasooka nendaba ebire nga bikola bwebiti ng'enkuba bwebegenda okutonya naye nga bidduka ku speed ey'amaanyi kati mubire nendabamu otugulu tw'omwana omuto omuzungu immediately nengenda okulaba omuntu nga yeebise ekintu kati kyali nga blue naye nga kirungi kyaka kati bwe namulaba nengamba mama laba Yesu wuuyo ajja banaye laba Yesu wuuyo naye nga we nali era byebimu nga abantu bali mu bwenzi bali mu mabbaala bali mu ebyo ebyensi bye balimu bye bibanyumira bye bali mu kukola kati nembagamba banaye mulabe Yesu wuuyo akomawo agenda kutumalawo banaye twenenye mama nga tewali abiraba kati nze nengenda okweraba mama nga nyambadde kaskati waliwo kaskati kali ntera okwambala ewaka mu nnyumba yange kyokka nga sifuluma nako nga kampi kati nengenda okulaba mu kirooto ate nga nyambaddako kaskati banaye nensika kaskati kake wansi kabire kawanvu nengamba wuuyo Yesu agenda kunsanga mu kaskati nga tekavaawo ngamba mukama tusaasire naye nga benali mbigamba bambi nga bo tebabiriiko era bali mu byabwe bali mu nsi banywa mwenge bakola buli kimu kati bwe nayite nnyo nga tusaasire banaye kuli yali enkomerero yennyini omanye okulaba nga enkuba zigirabangako mu kirooto ng'olabira ddala atumalawo enkuba nga nyingi
eri mama inja like ebintu biva waggulu byagala tumalawo mu kirooto kati kwegayira abantu banaye tulokoke yagenda tumalawo nga naye nagenda okuva mu kirooto Musumba nga zidi saawa 2 za kumacha kyokanze buli jazo kasaawa emu nga yena natuya nendi mazzi gokka by then nali mbeera kazo nga mbeera nzeka bwenava mu kirooto ekyo nengamba kino kiri serious kubanga lina lota kiri kati ne kino ngende kumutundwe mbuuze Musumba wenatuuka wano nensanga Pastor Tom ng'abuulira ku nkomerero zijukira yayita abantu nange nengenda ku katuuti nempaayo ebirooto ebyo nali nfunye nenvaayo kati bwe navaayo ndowooza Mukama yali ayagala ntandika okubuulira enjiri naye nga simanyi kuba namuyingiramu nnyo n'abeera nga mukwano gwange nga buli kimu kyonna mugamba buli kyenjagala kyonna mugamba n'akikola nga bwe walokoka ekitegeeza baddokita n'obata abo nabata kasita nayingira wano mutundu ebira nentandika nembivaako wasookera ku dokita nasookera ku dokita n'omugamba otya namukyawa kubanga waliwo eyali anjogerezaawo ono gwe nakugambye mu Katoliki nange nengamba ono leka amuleke kuba tayagala nakumanya Katonda tamanyi na Katonda kamuleke nemuleka kati ntandika okubeera nga ndeetinga ono mu Katoliki era twadeetinga for 2 years nga tudeetinga naye nga kampasa yali amala kusoma nentandika nga yanzikiriza nenzija mutundwe nenonya Mukama naye Mukama ansaasire nga bwenzire ewaka era nebaka naye kuba nali sinaba kubanga kumanya nti kino sina kikola kino nino kikola nali sinaba kiyingiza nnyo kukitegeera nnyo wali mu mbeera ya excitement so akasanyu akabeerawo kati ng'oyo omusajja mutundwe yeetajja kubanga yali tamanyi Luganda yali musajja wangulu naye nga ayagala nnyo mbeere ku church ngene mu overnight nga ndowooza alaba ntambula bulungi bwe mbeera ne Katonda sijja kulaba ino nejja mu cheating kati netandika okubeera nga nzijjanga njagala Mukama nga nkola ki kati Mukama natandika okwogera nange okubuulira enjiri yajja naloota ekirooto nga mukwano gwange omwangamba nti akooye ebya Katonda ayagala kugenda wa nabbi w'obulimba omu sijja mwogerako mbu yagenda omuyamba kati mu kirooto nendaba nga ate mugamba nedda tosobola kuva ku Katonda ate nodda ku muntu nentandika omutambuza nga amulaba nga mu kirooto nga amulaga nga ndaba malaalo nga amulaba olaba amaanyi waagajja naye mbutuufu ng'onooyo pastor oyo nga sigendangayo ebibye sibimanyi naye Mukama yabindaga mu kirooto nentandika omulaga togenda ye woono ate sigala ku Katonda kati bwe nava mu kirooto nendowooza nti oyo mukwano gwange yayagala okuva mu by'obulokole addemu ebyo sebo Katonda yali ayagala yali amplaningidde okumiitinga omuntu yali asabira wooyo omuntu oyo gwe naloota kati nga nva mu tawuni enkeera n'emiitinga oyo omuntu ng'ali mu taxi nze soogera mu taxi natandika okungamba my sister how are you nga tesaagala kwogera n'omuntu mu taxi nengamba ate obonna ngamba ki nangamba I'm inviting you enkya tuyinayo crusade yeyo gwe nali ndoosa ekiro ekyo kati nempulira eddoboozi erimugamba mugambe sijja osabira nemugamba unamugamba nagamba osabira wa nemugamba nze nsabira Pastor Tom nagamba kale oyo Pastor Tom mumanyi nagendangayo nga bandoga etalo naye we nasaba Mukama namponya we nagendangayo like nesaba Mukama namponya etalo kati nempulira eddoboozi erimubuuza lwaki wavaayo kati we namubuuza nangamba navaayo lwakuba wala mbeera eno kazo ate eri mutundwe kati nenfuna wano kumpi ngamba nemugamba kati omanyi kyogenda okukola bw'otuuka waka tugenda kubanga tukoma mu ddakiika ezijjako mukwano tuvaako katukomewo
98.7 emmere y'omwoyo gwo.